Badengezako kubanga ntunulako wano okulaba Venan Canon Moses Banja ono nga ye omulabirizi omulonde omupya ow'ennamirembe jjukira jjo yalangiriddwa ng'omulabirizi omupya kati mbadengezako okutunulako wano emu ku byafaayo bye abakkiriza bimuyinza okumumanyako. Venan Canon Moses Banja yazaalibwa October 20 omwaka gwa 1964 Nakabugobbira Busiro wano era nga mwami mufumbo eri Reverend Canon Professor Olivia Nassaka era nga balina n'abaana basatu era nga bagamba nti holding a bachelor's degree in divinity and postgraduate diploma mu education era nga zonna yazijja Makerere. Nabadde mpulira ebimu ku bigambo bye byasookedde ddala nga yakamala okulangirirwa n'agamba nti abaddewo wagenda okuddira mu bigere Reverend Wilberforce Kityo Luwalira of course alina accomplishment nyingi nnyo zaakoze era bw'atyo n'asuubiza nti kwagenda okubeera nga ate atandikira saako n'okubeera nga ate alina ebipya byagenda okubeera nga ate era ayongerako okusobola okubeera nga ate ayongerayo obulabirizi mu maaso. So twagala okugenda mu maaso okubeera nga tuwozayoza ekkanisa ya Uganda okubeera nga ate mwafunye omulabirizi omupya era bwe tusaba n'abantu b'obulabirizi mwenna abakkiriza ate okubeera nga ate muwa support okusobola nga ate atuukiriza omulimu ogwamuweereddwa ate okusobola okubeera nga ate gweyongerayo. Tubayozayoza bannange muyogeyoge. Kale leero ennaku z'omwezi ziri ziri mulumu omwezi tuli mu gwa 11 mwaka 2023 era nga tugenze mu ntambuza y'ebyobulamu. Kati eno y'entambuza y'obulamu bwo mu bintu eby'enjawulo wano mu programu Sumulula. Ntambuza y'ebyobulamu olunaku olwaleero we are celebrating wano wennyini we tuli. Eyo TV gy'olaba gy'oli okulaba kolabira hafi kolabira seimo kolabira program Sumulula kolabira buli kimu ky'oyagala. Leero lunaku it is World TV Day. TV eno lunaku. Yeah, because buli media of communication eno lunaku lwe yatandika evolution bwe zizze zitambula ezimu zajjawo ne ziremererwa ne bigaana ne zivaawo. We are celebrating TV as stations of TV. We are celebrating TV as sets. Assets. Ekyo ki TV kyo kyoyina any type okuyita information yonna gyojja. It is what we celebrate. Ngono gamuno they celebrating amasimu as a media of communication onakola celebrating a TV. So mukaseera kano bwe budde bwosobola okutwala n'olowooza mwafuna TV kitulina ka TV ka black and white ke twalina nga bw'okakyusa kaka ahako kaka nono nga kakwata TV mmeka kakwata UBC ne kakwata ne NBS area True Source. Kati nga bwe bukwata bukanga WBS telefonika. Mwenye yakubuza WBS yange. Kati WBS oba baali bakikola batya. Twabanga ne area 2 Namasuba. Ngaliwo ene yali moti. Eyo yo kyusizanga oli mu nnyumba. Yakwatanga WBS zirikodi TV channels LTV endala zonna ezaaliwaawo. Kakati UBC ne NBS ya True Source nga zo zikwatira kuno eryo magezi maganda nga mugiwagikako obuntu wabweru awo. Kati olina kusooka kukyusa eryo magezi maganda n'ofuna UBC n'eri endala kati then n'ojja eno n'okozesa remote ate okusobola okufuna ziri kati bw'oba oyagala okola ku UBC olina okukyusa n'ojjamu kebo noyingizaamu eya UBC era kati awo bwe oyagala kulaba ku mipiira Africa mipiira Champions League balaganga Champions League UBC yalaganga Champions League kyekiralawo ekyatwala ku UBC ennyo bazanyiriza n'obuzannyo nabulabanga nalabako Gardiners Daughter. Kati eya colored ejjawa we baterangako ekisowaani erage colors mu coloring nga tunagenda mu colored black and white omuddugavu ayiiya nti waliwo akantu
akalimu colors kootuuza ku screen ya bulaka nerabikanga colored naye bannange olwo omuddugavu yayiiza era kunkajjukira twalina omwami omwo n'okufa yafa lwakwera twagendanga ewaka mu bubba kati bamuyitanga mwami Kiwanukaawo alina kalinaawo mu kikajjo abaali bamumanyi era nga bakateekako bwe kati twalaba World Cup w'e Korea kwe twakalabira ne mulaba ku bazungu neraba era byakwerimba kubeeranga kukwata nywanto n'ogiteeka ku kifuba omwana n'ayonka nga alowooza ayonka mami we kati awo olwo nga TV eggwako ku ssaawa 6 nekuba national anthem kati ate embeera essaawa 6 eriko mabegako zebyenjogera nedda towasaagala owakanye nedda kankwata nsobi anti saagala kutabiikiriza mboozi yange badde nsaba ompa omukisa onyumye eyiyo ng'eyiwawo kateni kati ate ebyo ekyamazima saabirabako oba temwalina TV era kyovulaba nti ndi mukwanuuza nnyo amannya tunaatuukira ku yaffe nja kukugamba so a TV evudde wala tuyinza okuba gye tunyumyako ate gwe tewagiraba nako kati golina gye walabako naye omuntu nga temulina TV eno wammwe mbadde nsaba mutuwe ku budde tusooke twogere baali baavu ekimala mutuwe ku budde tunyumye nga tolinako ka TV kano nga tewakalabako musirike tunyumyeko kala kisi bazadde bagambe nti nno kaali naye oba olina fulaati ng'emalayo ekisenge naye nga zino tewagirabako temwali sibuulayi naye webale kukola mutuuse we mutuuse zezo TV omuzadde we yajjanga n'abagamba mubadde mula TV ne mwewakala n'agikwatako emabega ng'eyokya naye abasajja bakatonda abawumuze mirembe abafudde ng'ofugira omwana wa muno obumbula nti muntereka amawulire mwaka TV ate neweebaka sebe ebiseera ebyo okamanyi muntereko TV yange ng'agiraba bwati n'abasiikiriza ate neyeebaka ogenda owuli yali fuluuta olukyusa n'azuukuka oba yagayimba yagawuliranga nga kiroota amawulire nedda pakapaka kanamayo nga maama agibikkako ekitambaala olumu erabirwako ku Sande oba yanywanga amafuta balina ekintu kye batatugamba kati ffe twagirabakokko ekikula naye amasannyalaze gedda nago gaali gambirigo kakati bagenda batwala amasannyalaze tugifuna batuteerako baatule kati baatule ng'olina ogisomba buli luvannyuma lwa nnaku 2 n'ogitwala ennamassuba ekyagi wama nowanda bati bakkirizanga giraba nnyo kati teri kintu kibi nga TV ya baatule buli weegenda eggwako omuliro esala ekifaananyi kati osobola osanga ekifaananyi ky'essimu mu TV nga olabiranga alaba akasimu bwe kati kati erina weetuuka ekifaananyi n'ekirya n'owulira ddoboozi kati nga muzze ku rediyo ng'oli ku rediyo kati ng'oli mu imagination kati awo nno ekinwanisa okimanyi when your mind kali kazannyo bukedi yamala neekaddamu when your mind nga nwagala TV evudde wala nnyo it is an audiovisual means oba medium za communication empitirivu naye ojja kwegendereza nti abantu baagala nnyo okay radio gyeri yes but ogatta ekifaananyi n'eddoboozi kintu kinene nnyo radio yandibadde nga yesinga okwagalwa naye evolution ya TV eno yali awo radio because print abantu ambaye tebamanyi kusoma kubaza ezisinga obukulu print age mawulire gano radio and then TV naye TV kyombi n'ekibawa naye obuzibu bwa TV compared to radio is TV yali a little expensive ate era nga semuwazire nagamba nti kati because then amasannyalaze tegaali mangi era ojja zisanga nnyo zalinga mu urban centers ne kati obulamu bugenze bukyukakyukamu n'ayina bagita solar yes esobola okuba ng'eragirako TV and all that like everyone kyekimu ku by'obugagga let me tell you mu maka g'omuntu okumanya nti kati embeera nnungi kyekirisemu kyagambyeko ti mwali temwalina kweno TV musirikeeko abantu boogere eriyo n'ogisano kati yali ya kaladi yali ya kaladi waliwo ezaali bwezityo nga zirina n'eddeeke wansi kati emboozi ya ddeeke nizo tunaagireeta luvannyuma kati eno inputing olwowo nga gundi eba evuddemu waliwo bazina na VCJ ne shaapu so olugendo lwa TV lubadde lunene nnyo paka ngayo gyolaba kati naku zino muyina smart TV nagisanga wa anti wange mutundu eri noga tova wano ngendayo nga balina TV eyo ekyanzirusayo kwebaka misana ate nga okwebaka kayo kwa mbiggo tumala okulya ku mmere ngenda okulya emigo gifuluma erudda n'erudda mugende mwebaka
nagamba atondeka wano sika TV aha so with that TV erese ebintu bingi nnyo mbadde nkugamba nti TV eyo gyolaba evolution bibaddewo saa zino tulina smart TV tosobola okuba ng'olaba sumulula n'ogipozinga oba n'ogirecordinga show n'oddira mu budde bwo bw'oyagala n'olaba happiness eyimu nga bakola so awo we tuli naye nga emigaso mingi nnyo egya TV emitonotono gw'atannaba giteeka waka alowooza nti byakwejalabya ekisookera ddala ebitonotono ebiringa ebya bulijjo naye okulaga amakulu gaabyo TV esomesa mwe muddaala ne mugamba tujja ne tubasomesa ebintu byaffe ne museka musesa bannange awo kati gundi bikukujjwa n'abakolera ki eno show yakuyiga ekame ku byonna bye twayogedde mwasesewo obusesi so it is a communication ate mu covid etulaze nnyo nti no TV eyina somesa twajja ne tubasomesa somera mu ddiiro lyo ng'olabira ddala olina somera ku TV because si buli omuntu ino can afford data and all that naye osobola okusasula subscription n'olaba telefayina so TV esomesa tusomesa bingi mulimu obulimi bingi nnyo okufumba zemulimu program za TV zendaba nga just njagala njiga okufumba bingi nnyo TV zaawe ezawano bezeebweru ezawano njiga okusiba oluwombo tokumanyi kati mbuto wali okola ki nali nzannya it was a process omwana alina kulanga bwalina okkyabona then entertainment of course it is also key TV ekituufu kiri nti neesanyusa obeera full entertainment omanyi radio abantu abakolanga radio kalinja kuba olajjukira combination ya part ne omumbe jamba nnungi kati nga obeerawo n'ozibirira buti imagininga bana yolinya ku ntebe ya Ssaabasajja Kabaka bana ng'okyusizza bulala ekiwato kati gwe bino bana kati bamba nnungi akola ki naye kati wano ffe buli kimu bagundi balinanga oba amoti balinako kasikiti awo ku makya ke bazannya ninga oba kufaanana amoti afaanana atya oba bagambye byonna n'obivisualize tewali kintu kyatulumanga paka padde okufaanana tutegeera nti yali malobba w'ababaakuzi nenge baga lera twa yakolanga malobba nga tumanyi nti yali malobba kati wano TV at least tukuwa ebisinga byonna obiraba akola eddoboozi olulira n'ekifaananyi n'okiraba emigaso emirala egya TV omuntu asobola gitulako olunaku lwonna that is how big entertainment weri it is very informative tujja kujja wano bwe tumala ovaawo mu kibiina gyale n'akubuulira mu political world obulamu butambula butya n'obeera updated TV yesikayo byonna egasa amawanga gonna neekulaga ekiri ebule n'ebunaayira naye ng'okirabidde ku TV yo eya BBS Telefayina naye ng'olaba biri mu America so ebyo byonna byonna obulamu ne tumanya kati egaza kiri kitya byonna it is TV n'ebikuwa mu kifaananyi nno awamu n'eddoboozi of course bingi nnyo mobilizing society teaching bino ne tujja tugamba kakati gavumenti egambye bweti kino kyekigera kuddako kati nze natule waka nga ndaba akalulu naye nga mpulira njiga tati kyali mu covid temuyina kwetala kukola ki naye byonna nabirabiranga ku telefayina ne mpulira nga ndi where I am supposed to be toyina tambula genda noonya information somewhere naye ng'ogenda gifunirawo so olunaku olwaleero of course naffe tuwadde emirimu and all those other things ebisinga obukulu to celebrating a TV ngayo atanagifuna kirowoozeeko kakati omuwala wakyala ewo nga toyina TV mutandikira ku ki of course gwaba TV kati ayagina kukyusa bukyusa kyano kijayagala